Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Okay, omulabi wa OMUVUZI show nkobaza okuba nga otwegaseko olunaku olwaliro osinzira okubeera ng'otulaba tusinzidde ku Landmark Hotel Riga yes model okuba nga tukuweereza olunaku olwaliro. Bingi nzikiriza okuba nti oba oliawo abantu abasinga kubalira abali mu ggwanga erya Uganda bagamba nti ekirooto kyange kwe kuba nti ng'endako e Dubai n'enkola. Bangi buli lwawulira nti omuntu wange ali Dubai ng'agamba nti biteredde. Bangi buli lwawulira nti omuntu wange ali Dubai ng'agamba nti omwana wange agenda kukyusa essomero. Bangi buli lwawulira nti asobola okugendako e Dubai ng'agamba nti kangende Dubai osanga obulamu bunakyuka. Bwe naagenda e Dubai omwaka ogusooka n'agula poloti, omwaka ogwokubiri n'azimba, bwe naamala okuzimba n'afuna ssente za bizinesi nkomewo waka. Njagala obbagamba bwe mubirooto oluusi si bwe biri. Kyokka tosobola kukimanya okuggyako ng'ofunye omu ku bantu ababaddeyoko ne bakubulira embeera gye bayiseemu, ne bafuulira embeera gye bawangaaliddemu. Ndowoozeemu ku experience ya Dubai mwe muli okuba ng'oviiriddwako agent we yakuleeta. Bw'oba tonnaviibwako agent we yakuleeta tonnategeera kye bayita kyeyo naddala Dubai tuli ku lwaliro. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu ndi ne ambassador wa OMUVUZI show e Dubai, muganda wange Ssemuddu Abbel. Bwakunyumiza bye yayitamu owuniikirira. Ebiseera ebisinga mbagamba nnyo nti abantu bagamba nti twatoba tulwanye. Bw'obanga wazaalibwa mu famire enjavu n'ofuna ku ssente olwo tonnatoba. Waliwo siteepu eddako. Ye siteepu eyeezo z'obadde ofunye okuvaako. Aye n'oddayo gye wava. Bw'osobola okwekomyawo manya nti otoba. Okuzaalibwa mu famire enjavu n'ofuna ku ssente eyo progress just naye tonnalaba nsi. Bw'olabira ensi kwe kutuuka akaseera z'obadde ofunye ate ne ziddamu ne zivaawo. N'otandika okuwulira ebigambo ebyakaali keepanka. N'otandika okuwulira ebigambo bye yali alaba twamulaba. Amalala gaali mangi. Tosobola kumanya mikwano gyo, tosobola kumanya baganda ba, tosobola kumanya bantu bo ng'oli bulungi. Osabanga nnyo Mukama n'akwazika akaseera ka negative k'anaasobola okugyamu. Kagenda kuyamba okusunsula abantu. Ke kasengejjako olina okweyambisa okuba ng'omanya abatuufu be bani. Ssemuddu okubuze ku Munnayuganda akulaba n'oyakuwuliriza olunaku olwaliro. Banaye Bannayuganda mwenna abatulaba bali ewaka, ffe tweyitirayo Kyaddondo, mbalamusaako ne mbabuuzaako. Owaayi ly'essaza ndowooza eritwanguyira era buli muntu ali ku ddungu wano omugamba nti Kyaddondo ali atya, awo otegeera ekoodi yaffe bwe tuyite ewaka. Mbalamusaako mwenna ne mbabuuzaako bassebo ne bannyabo ab'ebitiibwa abammanyi n'abatamanyi. Nze Ssemuddu Abbel, papa bwe yakazaako erya Mr. Guinness. Kokanywa nakanywanga nakanywanga kati nakaleka ndi mu birokole. Nina mwannyinaze Saara mugero ali awo Abu Dhabi. Yambuulirira n'ansabira, bangi bansabira. Ne Shantai nangamba nkwegayiridde kakuwoomeranga nnyo e Uganda naye kerekereze tubeeko bye tukola. Naye akusika ekabi. Tosigala ng'okola ebirungi. Lwakuba papa era ekyanyamba nti n'okafuna wano si kyekyangu. Kati nembeera nga saakaluubirirwa keesonyiwamu. Naye bwe ndidde e Kyaddondo tuli butoola akantu akakaliko signature tekeerekeka. 1769. Akusika 1769. Naye nga mbabuuzaako nnyo abantu bange ab'ebulenga. Papa ndi muntu wa bulenga gye mpangaalira. Ekyali ekyalo kati ekibuga ekyali bulenga wali maama wange omulungi omulongo babirye ali katonda ke bayita Nankuwadde. Kyala ali awo yeetungira kyalaani yeekolera bibye talina buzibu. Ne sisita wange Namuddu Susan n'abantu bange bonna gye bali ebulenga. Nina mukama wange Gonzaga ali awo mu Namasaka ebulenga mu kkoona kusheera awo bonna abantu bange gye mpangaalira. Naye nga kati essaawa zino ndi Dubai, ndi mu kitundu kye bayita Alukuz gye nkakaliza emirimu 5. Alukuz ne Deira wewamu.
asiwe wamu deira kakati okuva wano wetuli ku landmark deira okudda Lukozi waliwo like 22 kilometers 22 era olinya kabbaasi n'olinya train n'otuuka oba olinamu olinya taxi n'ekuleeta direct naye akasaawa bakamanyi okuva Lukozi paka wano sente kameka obamu like 50 to 55 dirhams emitwalo ng'etaano kale atenza agenda okulinnya taxi okuva wano paka Abu Dhabi taata wakolamu kubanga taxi ekigiriko era ejja kubala ogiraba kuba kyolina omumanya Abu Dhabi kakomyawo n'oyiye engeri gy'ova wakolese kubanga Abu Dhabi waliwo like 2 hours drive plus bagambye kigenda kutwala nga dirhamu 3 true zijja kuba dirhamu nga 3 oba otuusa olwakuba nti timing ekyukamu tobanga ffe atambulidde mu train baasi oyinza otuuka amangu kuba taxi kuvuga direct. Wajja ddi Dubai najja last year mu 2021 mu mwezi ogwokuna ennaku z'omwezi 15 wakonya omwaka iyo omwaka naguwezezza inshallah alhamdulillah omwaka naguwezezza era ndi musanyufu nnyo kubanga okuweza omwaka nakyo nkirabanga ekimu ku by'obuwanguzi twagala experience y'omwaka your expectations and the achievements bingi byewajja olowooza byogenda okufuna bingi byolabyeho olunaku olwasooka wiiki eyasooka omwezi gw'ogwasooka emyezi gyasooka obulamu bwakutambulira kutya Dubai najjanga ennaku z'omwezi 15 nga bwenkutegeezezza ntuuka ku kisaawe nayitira mu kampani naye nga waliwo omukyala madamu nannyiniyo gwe nakolagana naye ng'omuntu nandeeta nantikka ne tulinnya ku kisaawe entebe nankolera ku paperwork n'okujja tebyali byangu because twatandika okugoba ku bintu ebyo before lockdown yasooka before then tuba twakasasula ndowooza ne wayita weeks 3 ne tuyingira lockdown ne bakulozinga nga twakamuwaako miliyoni emu kuba yali asabye miliyoni 5 okujja Dubai nga nsuubiza omulimu by then gwali gwa miliyoni 2 then kati bwe twayingira lockdown buli kimu ne kigwa era nali maze okukola medical then nangamba bya lockdown obirabika twabe embeera nga bweneeba bakulozinga ebisaawe ne tuyitamu eyo kati lockdown bwe yakkakkanamu neziramu ne mubuuzo waaye tuli ku ki ndowooza n'alaba nga akakadde yakalya nga ninga atamuwanga ku ssente nangamba nno kaakati ebintu bizibu ddala tuba tulina okwongeramu ssente kati nga kyategeeza mu kyo nti nziveeko ntandike buto kati buli nayogera nga naye ate ziri ze nasasulako nangamba kakati nafunyeyo omulimu gwa express gwa millions 6 kati tugenda kwebala oyongereyo millions 5 kati nanzanya kaadi eyo nti eri miliyoni nengyerabira nenziramu buto nemugamba nangamba ogenda kukola mu hotel ogenda kuba oyamba ku chef just beetaaga nti noba tomanyi byakufumba just kyangu ojja kuba omuyambako wali millions 5 ng'ogenda otuukira ku mulimu kubanga bakwagala agenti bakwagala nalina mukyala wange olwedde ngaali Abu Dhabi mu kiyumba mama w'abaana nanyamba kuba yeyamba ssente mwami Lugonvu esente zambula e Uganda nga teri akuwa ssente of course naye yaŋŋamba kuba yambuuzanga wakitova Uganda nga kaginesi katabusi jjukira nga teye update azifuna status leero babadde eno leero ate kyebeekoze eno tuganga ng'omukyala n'agamba ono bwe simutegula eno ayinza okuva ku mulamwa ne mugamba siyina ssente n'agamba ngenda kuwa ssente zange naye ssente zange nkola ki nzaagala n'agamba sizikuwadde nkola ki nzaagala ne mugamba neyanzege nakwata miliyoni 3 ezasooka nazimpa ate ekirungi ne kampuni oyo omukyala yeyamuleeta nga yamumanyi nze musajjawo nga ndiwo nga muntu gwe bagamba genda wano omukyala akutemera nzija mwana tu papa sente sente ze bambi ekyo naye anjulira nze mwami Lugonvu ekisooka neddira nkima ndi muzukulu wa Mugema
otumanyi twepanka nti nisagala nnyo kunnangira ate njagala nnyo okwetobera nganzi so era sente ze yampeerezanga nga mubuuza zino zaaki agamba zino kola booti zino akawunti era nga wabatangambye nti lyako emitwalo 2 zirya lwakuba ekizibu kye nnina mu bantu abaweereza ssente kino kyo kankiyiseewo nga bukyali bannyinaffe mwenna oba baganda bange mwenna ng'oli ku kyeyo oweereza omuntu ssente Uganda mubeere bantu balamu toyinza weereza muntu miliyoni emu n'omugamba agenda agikugireyo n'obalanga mu byobaze tumubaliddewo yadde emitwalo 2 gigenda kumutambuza. Yes, it is a mistake. Chovala abantu bababba kuba ne batakola kimuyina kukola. Oli akuweereza akakadde, akuweereza akakadde n'akuwa budget ya akakadde nga kakadde. Oyina okuvuga ogenda okajjeyo, oyina okuvuga ogenda okutwalira gy'agambye okola ebintu byo. Balina ne kyebeerabira nti abamu banka zitumanyi. Kituufu. Okukuyisaawo okwanguyiza tetukyalina budde bwa layini. Omwana ono gw'osanga ku gundi ku okutela ku gate wano ya ku gate ku mulyango na askari w'ekimundu akumanya akulinze. Oh, thank you, nice. Osanga layini everi n'omulekera 5 n'obalekerayo omutwalo kati ezo tebazimanyi. 5 ku muntu aweereza ssente oba omusi okitegeera ayinza okuwalabula ku 15,000 era nze twatuuka ekiseera ne mugamba kati omanyi ssente zo okufuna engeri gy'ozikwasaganya omanyi nze neewala nnyo kasita ndaba ekintu kinaleeta obuzibu. Takulekera transport obudde bwo ovuiki ate ayagala bw'aba message eze ove ku byokola byonna odde ku ekyo kati bw'obeera nga online oba obaddeko n'ovaako like essaawa ng'emu avuddeko ndowooza olabye ng'awo ye ebirowoozo bidduka mangu banziba ng'ate oluusi naawe akusanze olina programu yo so kati ekyo kyo nkisaba banaye tukirongoose omuntu muweereza omwezi emitwalo 2 muweezi emitwalo 5 ajja kuguma olulala bwona omutuma ajja kwangu agamba oyo bwaweereza ninako 2 naye ayitiraawo ninako 5 kuba oba omuweereza ssente wabanga talina kyakola well ayinza okuba nga talina mulimu naye bw'omulaga nti olinamu akantu k'omuwaamu kalina bwe kamuwa essanyu nawe weera ne kamukuuma obwesigwa buli obutafa n'alinda n'okulinda lw'onaaweereza endala naye kati wano n'abamu batuuka nga bakweganya kuba nange natuuka ne bintama si mama abaana ekabanja abampeerezanga ssente era ne mbivaamu lwa nsonga ekwanze nali nvuga boda kati ate ndowooza nga bakozesa advantage ye bagamba ono wa boda ayina omutuma ddakiika 2 boda enywa mafuta. Ogenda oluusi bakutumye kati nze nazijjirangayo ku Kampala road awo olina ogipaakinga togenda malagalekaawo kiri kyogambye asikali omunyegayo 2 n'oyingira munda nodda kati kwegamba nga bingi n'abantu baffe bo tebabibala. So kati bwe tudda ku mboozi ne tugenda na miliyoni 3 ne tutandika abaana nga kati nkubuulire noonya miliyoni 2 ze batubanja noonya nga bwe nnoonya nze sirina ssente nange sente zange ate omusaasira nange neneekwanyakwanya nenfunayo akakadde nanyongera akakadde bwebukadde bwebuna tuwa omukyala mwami Lugonvu omukyala sente olwazifuna wetukola ekyayanguwa mu byonna mu process medical kuba yali yakuddamu eri yali tekyali valid kasita namuwaako obusatu obwasooka medical olunaku neggwa nandaga nti ebintu bikola ki bitambula nangamba kati kanende baweereze visa ne bagiweereza ya mwezi gumu nanga visa yazze kati ninda ticket kati ticket we walirenya omuntu yali amanyi nti ntambula mu January anti kakati awo we ntandika okugattira dots ningamba ne wano waliwo ekitali kituufu ne visa ya rais kubanga ebyo byonna mwami Lugonvu tuba tetubimanyi nokamba kulira mawanga gentambudde Dubai tebadde mu UAE sijja kama nti nakozesa status yange sijja kama nti nakozesa sente nyingi naye natumia air ticket. I have a friend of mine akola mu Uganda Airlines ne mbasaba air ticket ne basooka bampeereza economy ne mbaga no economy eyinza okumenya kubanga nga ndaba essaawa nyingi ne mbaga bankyusise class within just days hours ne bankyusiza class ne banzija mu economy ne banteeka mu class endala ng'ovudde ku ekyo omwami yennyini muga nti njagala visa nangamba okay visa egenda kukola ki egenda kujja byonna byenjogerako nabifunira mu nnaku ssaawa 7
ku ssaawa 7 ze ssaawa 24 nali nyina visa nga nina air ticket visa ne air ticket mu ssaawa 24 ng'ovudde ne kwekyo saava ku ofiisi yawe nti genda simanya teekamu ekigalo simanya tukola visa yansangawo air ticket yansangawo ku ssente entono ye process era bwebeera era neebuuza abantu be basaba obukadde bw'ensimbi ku visa kituufu bino nja babuulira amazima bayinza okuba kubanga sente ezo ziba standard era ne bwogenda ku Google n'okyenoonyeza oziraba lwakuba nti kati advantage gye bakozesa tuba tetumanyi tugadde ebintu bingi obutamanya kyembuuza ku bukadde obwo obutaano bwe babasaba kubako kinaki bakusomera ne bakugamba obukadde obutaano nti ngenda kukutambuza okutwale ofune omulimu bakifunza nti ogenda ku mulimu kati gwe n'otunula ebintu bibiri mulimu naze ngenda kufuna kati bino ebisigadde byakulaga misoso gye kuba buli omu akugamba bibye okuyisa ku kisaawe simanyi okukola bino okukola biri interpo kati medical kubanze kyeyankolerako yali medical then bebekiseera ng'olina okukola covid test nagyesasula emitwalo 2 kuba kasita yafuna tikiti nangamba tikiti yo ngifunye nkyo ogenda nga nina okugenda awali nengenda ku test and try nenkola covid bazinsindikira kuba bambuuza nti otambula ddi ne mbabuulira essaawa ez'ennyonyi then ne bagamba ogenda kuzifuna era bo tebankaluuza nazifuna ku ssimu kati nagenda otuuka ku ssaawa olwedde nga mbiri na byonna bo tebankaluubiriza so kakati ne tutandika process eyo kati ekyankaluubiriza mu byonna era abantu abo wembanyiigira wali wamu akuteekamu essuubi n'akujja ku bibyo byonna nze mwami Ogonvu nalinda ennyonyi okumala emyezi ng'ebyo byonna byenkuga ebifulu nali mmanyi nti n'okulonda kwalina kunsanga nga ntambula neesenguka ebintu byonna nembijja ewaka nembikuba ewa mukadde ngenda siriiwo kati nga nze nina ekintu kyange mu mutima jjukira tetwogera ofa nakyo naye nga nze buli wendi ndaba ndiwo kaseera katini January naggwako February naggwako nemugamba munnange tuli ku ki nangamba tugenda wakyaliwo ekikutte ebiki be bakunnyonnyola ddi kuba tubimanyi fast forward ne tutuuka ne tutambula pressure bwe yayitirira ate ne visa gye yateekamu ndowooza baka expired date ng'alaba egenda kubanga nze natuuka ebulako olunaku eveeko kati ndowooza pressure bwe yajja n'alaba ng'agenda kudda mu za visa n'ayiya tiketi kuba kye nazuula abantu bano ssente nga boozimuwa akola bibye gwe n'akuzza ebbali kati bw'ofuna chance ne bawaawo omulala gwajjako ssente then n'alyoka akwata ku gwe kati oli n'alisooka naye atuula mu kyobaddemu so kati bwe kyajja bwe kityo fast forward ne tutambula n'enzija eno waliwo omuntu eyandisiivinga yangamba waliwo omuntu agenda okureceivinga gyali then akutwale ku mulimu wamusanga ku airport namusanga ku airport nampa ekifaananyi kye era mu byonna ekyo bw'oba ondaba nkwebaza kubanga bangi byawukanamu bangi oyinza omuleka ku kisaawe nze teyandeka ku kisaawe yakunona yanteerawo omuntu n'ankima kubanga Dubai ono nga bwe mulabye abakundeka ku kisaawe ate nayo yalibadde emboozi ndala yalibadde emboozi ndala naye bambi yannona nangayidinga bulungi nantwala paka mu bed space nangamba kakati nkolesa wano bed space kuba natuukira mu kisiibo ya Ramadan nangamba kati tuli mu kisiibo mirimu egisinga giri shut down wogenda okukola naye naku ogenda beerako wanaku 3 week nkunone nkutwale ku mulimu gwogenda okukola konze kale ssebo abandaga katanda bampa kabuji kalifa kangi akawaggulu nga nteekayo ntwala yange mulumu mwalimu abantu bangi mwalimu abantu like 18 mulumu emu obutanda babupanga bantu 18 ya bali 18 kati akatandako byeddiiro lyo kyekisenge gemakaago ebbafu kiba kiyigo tukosa washroom okwoza byonna eyo biggweereeyo mu washroom kubanze nzijukira omwana era kubanga nze okwoza weakness yawe naye yannyambanga omugamba njolizaako n'ateeka eyo n'ayanika wabweru no bawala n'abalenzi mulimu n'abafumbo gwe kasita okozesa obulungi akatandako mwami Lugogo ge makaago
gwomanyi kyogakolamu osanga akatanda nga kuleka abantu babiri ne woba nkukyazizza ng'onkyalidde era tulinnya bulungi mu maka gange netutuula nenkwaniriza kuba kubaako koolinnyira awo emboozi era ano oba mu maka go ali wansi ali mu maka ge oli ali mu maka ge katenize zitwawula. So experience ya bed space saagifuna bbanga ddene kuba saagirwamu naye nagiraba. Mulimu abafumbo, mwami Lugonvu ng'oli mwami we ne mukyala we bali abo bamanyiddwa. Ne mubaamu naffe abawuulu, ne mubaamu abakyaza. Kugamba mbeera za njawulo. Okukyaza okwa nankani? Okukyaza okwa girlfriend, mukyala girlfriend we najja n'agenda. Life yeeyo obulamu bwe butyo butambula. Eno tewaliwo byagamba nti nafunye girlfriend wange ajja katugende tupangisa oba hotel? No, opangisa, but it is very expensive. Okay. Osobola okupangisa online, but it is very expensive. Osobola okusaba ddira mu 200, ddira mu 1,500, kugenda ziba mu ddira mu 1,500 kudda. Osobola ogifuna ne gudde kuba ziba kubagaba offer nabo. Ne bakugamba nti eno gwe mitwalo 15. Lenza nje kama buli Dubai wa bei na yatu Dubai wa rais. Uganda okufuna hotel y'emitwalo 15. Bakaitaka ini kituufu. So nate wano eba 15 nenga nnungi nga it is good. So nitubeera mu bed space ennaku zaali 3 agent na communicating naye lwanteekawo ekiro nenkeera emisana oba twali tujja yankolayo ka shopping k'ebintu awo kati n'abaako gwankwasa gwe yali amanyi omwo mu bed space namugamba ono mutabani wange tafe enjala kibiki na introducing omuntu then ye n'agenda nangamba nja kujja saddamu muwuuza enkeera ng'omusajja simulaba nagamba omusajja nnaku 2 simulaba nze nga bampa ono yampanga kuba natuukira mu kisiibo. Of course nze Mukama yampaamu ekintu kye mwebazaako. Nze muntu mwami Lugonvu agwa mu mbeera n'enjijjamu maawo n'ogiyingira mangu nnyo shiftinga nnyo era mu mwezi ennaku nali mmaze okushiftinga. Abantu abali mu mikwano gyange ndowooza abantu abamanyi ekyo bakimanyi n'aba Lugonvu's family mukimanyi ekyo. Kati saakaluubirirwa ebyokulya ofuna kisiibo n'asiibulukuka era nga bakuyita seeka gyamu tusiibulukuke n'otuula n'olya bulungi. Kati era ng'omuntu olina okwebeereramu n'oyozayoza ku bintu kwegana obeereko engeri gy'opeyinga back. Olinzero wakunono okutwala ninzero bannono okuntwala nnaku zayitawo nga tugenda mu week ng'omusajja tajja then nanyini bed space zibaako balandi road era abamu abasuulawo oba nga tasuulawo najja nambuuza muganda wange sente ziriwa wiiki eweze sente zo zaaweddeko ne mugamba taata sente ezaki naŋŋamba akatanda kano kaba kakusasula era osasula omwezi ddira mu 4 gyemitwala 4 naŋŋamba oli nakutteko kuba mumanyi yampaddeyo kye yampadde naŋŋamba agenda kudda ampe balance naye simu ze tezikola ki teziriiko naŋŋamba kati njagala ssente akubanja waggwanga ki munnauganda yali ya munnauganda nga munnauganda naŋŋamba njagala tebannankiba bed space bangambye bammanja visa ndi ku ya mwezi gumu ekyaliko nali sibimanyi naye nga obeera muli obiyiga wabamba leeta visa yo tulabe bakuteereddemu omwezi gumu olwo bambuusa baŋŋamba nno gwe bakusuddewo kubanga omwo mwalimu abantu mwami Lugonvu nga balina ebizibu. Mwalimu omuwala nga bamuyita Morin ng'asiiba akaaba asula akaaba era oyo omwana ekyasinga otugatta amaziga ge kuba navaamu ne muganda egwe muganda wange akaaba bwotyo kiki ng'ayadduka mu kiyumba talina passport talina kyalina talina bwali ali awo. So waliwo eyamuddusa mu kiyumba yangamba ekiyumba kyamukaluubirira kati bwe kimukaluubirira n'adduka kati yalina omuntu ng'alinga agent eyamuleeta awo naye agent kye namulabamu yali amubalamu ebintu 2 ng'ayagala mukukozesa nga mukyala we then ng'ate amubalako akasente oba omwana ng'eka bali willing okuwaayo ssente nga balazeyo na mbeera ali mumbi kuba agent we yali amusabye obukadde 3.5 nga bamusabye obukadde 3.5 office omuwa passport then kati ng'eka basabyeyo obukadde 4 kati agent ono ng'afuuyirira kani obuna bujje then ye ng'alabira ddala walinawo business. So kati twabira mu mbeera eyo omwami Lugonvu omusajja n'aŋŋamba amazima bw'oba toyina ssente muganda wange ngenda kufulumira ki ekyakugira mu birowoozo
nze omanyi mwami Lugonvu mukama yankola seekubagiza nze kasita bangamba nentandika olaba light ku byendimu ku muntu oli yakuleeta n'omugaa nti bantu bangoba omuntu wange eyandeeta okuva e Uganda yes. twayogera naye nga naye takyali active nga luli kasita natonya ku kisaawe nezira mu mikono gy'ono nentandika nga bwemuweeza message leero ajja giraba enkya anziremu luli kati bwe namubulira embeera ne mugamba bansabye yanziramu kimu nanga nkubuulire muganda wange ebintu byo byansumbulwa kasita watuuka weeyiye omulabi wa Lugonvu tujja tandikirawo ekitundu ekyokubiri Ssemuddu Abbel yatuuse Dubai gye yasuubira zaabu omuka gye yasuubira ebintu nti bigenda kutereera eyamuleeta amugamba nti nkubuulira amazima kasita watuuka weeyiye then space bamugoba visa bamuwa yamwesigumu gye yasuubira omulimu tewali bw'obeera gwe kikyozzaako nga ne Uganda amasimu akaseera k'amasimu gali teganatandika ageno tuli bubi Uganda kasita bawulira nti watuuse n'okubayoko ku kifaananyi nga watuuse amasimu of course gatandikirawo ate waliwo n'amabanja getulika kati nze sikubuulidde awo tujja kujja alina okyalinakwe nze nazze buzzi ku bugenyi naye waliwo eyampezana gati ddira mu 10 tezinkola bubi kati kankubulye mwami Lugonvu nga tetunavaawo sente ziri ezakola test eya covid sikubuulidde nazijja ku mukyala wa dduuka kati oyo yali tamanyi nti ntambudde of course oyo yali annoonya kuba engendo zimujjako namugamba mama sokumpa emitwalo awo 2 ngenda za kuwa kati ngeri gye twatukolagana mu boda nga manyi waliwo antumye ebintu ngenda kudda nkoleki kumbe nze nkyanziruka naye ani ajja Dubai nga talina muganja tujja tutandikira mu kitundu ekyokubiri Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show tendake Bulaya Latin America ne Buarabu kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama